Embere kyali ya kimpoze ku Ttendekero Makerere nga bayizi batono ddala era nga n'ebizimbe kyenkana byonna bikyali bisibe. Leero abakiikirira abayizi ku Ttendekero Makerere basudde okugenda okusisinkana omukulembeze w'eggwanga okugonjoola ensonga z'akeegugungo k'abakozi abatali basomesa akayingidde sabbiiti 3 bweddu. Abayizi be ekisinga okubeetakuza emitwe kwe kubeera ng'ekiseera kyabwe eky'okusoma kigenda kiyita anti ettendekero lyali lyakuggulwawo ng'ennaku z'omwezi 6 ku ntandikwa y'omwezi guno wabula ne gye buli eno terinaggulwawo kati abamu ku bayizi basobeddwa eka ne mu kibira. Gavumenti eri kaŋŋambe erina obujjagalavu bungi nnyo ku yunivasite nga Makerere. Yunivasite ziri private, sente zonna bazijja mu students naye balina sente ezisobola olwaninga yunivasite bulungi nnyo ne barenovatinga ebizimbe naye olaba ebyaffe bikadde nnyo. Nkubira gavumenti eyongere sente mu zino institutions eza government so that omanyi so that they can zisobola okulwaninga smoothly. Nze ndaba gavumenti takola mulimo gwayo. Ssentebe wa FDC Makerere University Brian Katana naye obuzibu bwonna abuteeka ku gavumenti agamba nti yevaako kalunsambulira yenna olw'okulema okutuukiriza ekisuubizo kyeyawa abakozi bano. Bw'atyo agamba nti engeri abantu bano gye bali abazadde mu Ttendekero ono ensonga yaabwe esaana etunulwemu olw'embeera esobola okudda mu nteeko. Tusaba gavumenti ekole kyasuubiza bana abatasomesa the non-teaching staff abagamba genda bongera ku sente ate tenabasasula emyezi 3 kakati ewedde. Tusaba gavumenti eveeyo esasule non-teaching staff nabo bajje wano bakole kubanga nabo bazadde ate nabo bantu babeera ng'abantu abalala. Katana agamba nti kusomooza kunene eri gavumenti eno olw'okulemererwa okutebenkeza abakozi baayo so nga bakola mu matendekero ag'obwannannyini b'emirimu bagitambuza bulungi era baggulawo dda nga n'abayizi baabwe emisomo bakwaza. We as students, we are very tired of this misgovernance. We are tired of Mr. Museveni's misgovernance of the public institutions. We are tired of the government's failure to fulfill its pledges. Let them pay the non-teaching staff and let the non-teaching staff come back to school and fulfill their duties so that students can be able to carry out their education. Kakati nabamu ku bayizi bagamba nti emitwe ebiri gisinga ogumu nabo kwe kuvaayo ne bawa gavumenti eno amagezi ku ngeri gye bayinza okusasulamu abakozi bano okusobola okukomya akeediimo kaabwe. Katulege Kizito nga yakulira ekisulo ekya Mikyo agamba nti singa gavumenti ekendeeza ku nsako gyewa abasomesa mu matendekero gano ezo ensimbi zisobola bulungi okugiyambako okusasula n'abali abatali basomesa ate mu budde. Kye twakoze jjo yawadde ng'entandikwa wabagana okuggulawo university wiiki eno tugenda kukola ekintu ekiri even worse. Strike zaffe muzimanyi n'abagamba nti jjo twalidde emmere olwa mu kifo kyo negotiating aye tomoze ntuli emmere mu bisazeemu ebyo kubanga abaana Makerere bayivu nnyo tebasobola kuba bribinga na mmere. Wabula babakulu ku matendekero okuli Kyambogo ne Makerere na buli kati balumiriza nti amatendekero gano magule era bakubiriza abayizi bonna okujja okutandika okusoma. Eggulu eri kusakiddwa Goleti Kagaba ku WBS Amasonsole.